Ompangisa yambuuza gwe nawe wosula wasasudde wodda nze sirina wantu wempangisa. Ngabuuza nze abaana baali mu mubanja ne ngaka mukubireko. Nomugamba ikisimi waso Ibrahim director wa Mato SS Management. Yatandikira mu kuyomba. Gwe nawe wosula wasasudde wodda waliwo gwe nali ngendo sonyiwa mukazi we nanzize ebbali nangamba nkubuulire wa Mato omusajja temusonyiwa oyo. Mukazi we awo mukikajjaawo lwaki yali yakoowa muswazanga ne ku police oba safe toyinawo wobeerera safe omupangisa atayagala kusasula kati temwabitegeera omupangisa ali eyo wulirize etteeka lyamendingibwa mu constitution ya Uganda mu mwaka gwa 2022 lyakabala emyaka egi abatagala kusasula etteeka lyakamala emyaka 3 gwali ku bikadde. Watch out. If a tenant defaults on rent for more than 30 days, singa omupangisa alemererwa okusasula n'ayisaawo ennaku 3, the landlord is entitled to re-enter and take possession in the presence of local council officials. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale nyongero baniriza ku mukuto gwa Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniriza ku ina Jamesinze dokubanga mukulabira mwe nyuma bayire dala tuli mu gwanga Uganda otusinze dokubanga tukulabira studios tuli munze za Cruise Exclusive Media House we tusinzira okubanga ate otulabira okulabanga ate tukutukako yonna mu nsi gyoli gwali Netherlands ali Germany ali France ali Scotland abantu banga be Scotland mungamba nnyo nti sijja ne kuno ngendo okujja Bungereza nino kuita ke Scotland. What up seka Scotland is? Sure. Ogedela natotoka ku Scotland. Obo ogenze kulambira bichi. Scotland. I swear someone should take me to Scotland. Kwa wanvuko bobo tukidde London wa wanvuko. Visa ya Bungereza esala musaze Scotland. Yemu esala busaze. Sure. Yeah. Ne Ireland. Njagala ogenda ko Scotland. Njagala ogenda ko Ireland. Is it Ireland? Ireland. Anti ziri biri waliwo eri visa Northern ndoza ya visa ya UK erienda lofuna visa eri independent. Ireland yokanga Ireland. Njagala nnyo na Scotland. Nenda na mukulowooza kwange njagala settling Scotland. Yagala kubanga ba prince. Like Scotland eyo kyenyumirako. Kati sagala nnyo kintu kiri olose abana Uganda nga bangi nnyo. Kati Scotland era kali abana Uganda naye si bangi. Atenze kali nze nnyumirwa wali bana Uganda abangi. No njagala nnyo. Era London waliwo akafo bakaita Thornton Heath. Nagenda okukona mulenda kuza omwezi gwange nga mulamba. Bakaita batya? Thornton Heath. Omuddugavu wali. Nali ku simu nejjomu nigalaga mwana storage. Ngasimu manye. Namna Uganda. Ampulira ndi ku simu njogera Luganda. Najja kati yawulira nga njogera Luganda. Mwana storage. Mwana mfitwa jeno da mazone emyaka 3. Ningamba what? Kati nze bibinjagala nnyo okubeera mu ggwanga kati nga London yawo. Ng'oli mu katundu akaava na Uganda. Nga East London. Waliwo East London yawo waliwo ekitundu kya Kampala Road. Tomanyi Kampala Road. Kampala Road eri awo East London. Wano nga Forest Gate. Awo. Waliwo Richmond yawo Pascal. That's Forest Gate. Forest Gate yawo. Katundu kali yawo naye mama bana Uganda wali emabbali waliwo basajja banga basala bedi. Sala bedi abakola mu saloon abasala enviri. Naye abasajja banga basala bedi awo London ku Kampala Road. Banange banjagala.
Oh, I know. Kafo kange sinza genda wali kimondi ne sala genda kwali kusala baby. Naye ennaku zina akafo muka crowdinze muri mu saluni ate naye abantu bo Kampala road bakubane ku matatu awo Forest Gate. Abana bakubane ku matatu agenda. Wali vibe nungi nnyo waliwo eri aba Jamaica wentero genda nendya kamere ka aba Jamaica kuliko wali street wengenda nendya kumere y'abayindi omanyi mere y'abayindi kamula lyoyo kati owe nugu atandise ozimba omutima agamba tokole tutyo bamwagenda eranda nitonyumiza byaki tonyiga sawa yonna go just kiwe buwe budde ojja kugira otegere kye twogera kunenga abana Uganda it's good to travel abali London abali Croydon batumiddeko nnyo mukwano gwange mama wange Hadija mwagala nnyo bambi she's a very very good friend of mine for 13 years and above abadde mukwano gwange nnyo she has guided me every time I've gone to London ala ni tokola ekyo kikyamu ala ni kola boti ala ni but all the same wetuli ndabira abaana bonna abali waka mama wange Hadija kansubira ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo wansawe Croydon yakavanne makko Hadija Hajati mulawere Hajati ligatteko Hajati Hadija yakutte ku jinja yakutte ku mama wange yakuse kukaba mama wange Hadija yatuse yakusabidde osiramukira yangambye nangamba ne abantu banjagaliza obusiramu nekamba bulire ekintu kino seeka simanyi lwaki naye ninenge jenjagala Allah wange oyo agala bwanjawulo nzera abantu abanfollowing kusala si yange kubayako enyimba za I know iza ebigambo bya Allah bibako obusiramu obwe bunzaala ati obusiramu obwo mbwagala nnyo ate Allah ina ekintu ekirala kyenjo okubya nga tuvude kamera kyazangobereza n'obusiramu I can't wait. Njacho kubulya ne Allah za kingobeza n'obusiramu so obusiramu yemu ku dini ze ngamba nti wow kitiibwa kya Katonda njagala wonnyo I respect Islam ne wankwadde ndi mukristaayo but I respect Islam ate Allah mwagala. That's good. Era nze byankoledde nyinza okubanga ate sibitenda kale ku mukutu twatudde dda ndi ne seeka you're smart. Thank you. Oina haki ekufaako bulungi. Ndi musiramu nina haki ezinfaako bulungi. Anti kemba njagala okere. Gwe mwennyini okere. It is clear nina haki ezinfaako bulungi. Ziri mmeka? Sijja kugamba namba. Nzo okuba namala y'ennamba. Abamu ne baggwamu amaanyi. Oba nyinza okuyogerako ennamba ezo zokka. Kati kisigalaawo. Kitegeeza weesobola. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teri muntu abeera na haki. Nyinyi nga teyeesobola. Abamu baagala kunyigiriza abaana b'abandi. Naye oba teweesobola please. Tolumya abaana b'abandi njala. That's good. Yeah. I know. Haji. Sebo. Ndi bulungi. Ndi bulungi alhamdulillah. Week eno esoko buze ku bantu abatuuliza n'abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mukama Katonda mulungi ekiseera kyonna atingiraze embeera ze. Amina. Yes. Wiki eno waliwo omwami eyankubira essimu nga mukambwe bitya nangamba ne Alani nze nkwagala nkulaba ne Alani omusajja oyo alowooza ffe abapangisa te lwaki atuleetera balandiroodi okwagala otugoba mu mayumba Alani ffenna tukolera mu Uganda y'emu omusajja n'agamba mbuno omupangisa omugoba mu nnyumba olina kuba nnaku asatu omwezi gumu Alani gw'omanyire bwe tunoonya ssente e Kampala wano abasajja bo baava ku kyeyo baafuna ssente kati omula Uganda omusajja yayogerera okumala ndowooza eddakiika ze ngaago nga 3 engamba bwe ate si yekka bangi naye on a bigger picture olabira ddala nga abantu aboogera bwe batyo be bapangisa abatazimbanga ku nju. Tutandike mpola okitegeera tutandike mpola se yes njagala nkutwala njagala tugende mpola njagala ntandikire n'ekirooto kuba nawulira ndi siwe kiri njagala ntandikire n'ekirooto ky'omuntu ng'azima mu mbaga bapangisa nakyaba atunuulidde naliza otusaba bapangisa ze batuwaze ki era lwaki baganira mu nnyumba era lwaki bawakana
nti tebabawa mwezi gumu. Kati ekisookerwako omuntu ng'agerera ku makya okuzimba ennyumba ye aba ayagala kufunamu. Ofunye sente zo miliyoni zo 4 nogakanteekawo ka apartment buli mwezi nfune ku ssente bweziti. Abamu ku bazadde baffe abatuweerera azimba ennyumba kuweerera baana. Kati nja kukulaba kukuwa ekyokulabirako. Nze nakula nsoma ku Bilal Islamic Institute. Naye nga taata wange ngamba waswa eyo yennyumba ekuweerera. Era bw'oba omusajja oyo tannampa ssente fiizi teerabire. Kati ekyomukisa obubi omusajja yabonyabonya nnyo taata wange mu kusasula rent. Ne bangobanga school fees nga bulengende wa taata fees bazaagala nga ngamba omusajja mwogera linnya omusajja oyo nga ngamba erinnya ly'omusajja n'amutuuza ne maama baatulana ku lubalaza nti ssebo bw'otatuwa ssente omwana waffe oyo tagenda kusoma. Ssente eziva wano ziweerera oyo, abalala nabo balina ennyumba ezibaweerera. Kati ekyo bwe nakitegeera taata n'aŋŋamba kati naawe omusajja tandika omubanje. Ku myaka emeka? Nali mu senior 1. Taata agamba? Aŋŋamba omusajja oyo muzibu. Bwe bagobanga school fees gende omusajja oyo kuba mubanja emyezi 4. Era nga ŋŋamba bwe bagoba school fees gende wa n'ayogera erinnya lye. Nabanjanga omusajja nga ne muhulidde mubanja. Omusajja mpaka lwe yantuuza n'aŋŋamba munnayo kyali mwana muto naye ebizibu byempitamu binene. Nkwata supiidi ntono ne munga kati nze siisome. Ekyanjagaza omusajja oyo kimu ebbanja lyali likuzenga ddene. Najja n'agamba muzeeyi wange n'amugamba muzeeyi nsaba onsonyiwe busonyi rent ngende muganda wange alina we yampadde okusula. Taata n'amusonyiwa rent n'amugamba naye ka fridge kano kuba by then nga ntudde njagala school fees kangende nkatunde omwana wakole ki afune school fees zitandika ddeyo. Omusajja n'atwawunda fridge ye n'ava ne mu nju peacefully nga muzeeyi amusonyiye n'agenda. Naye okumanya omupangisa okweyisa obulungi kirungi n'okweyisa obubi kibi nnyo kikugoberera. Omusajja oyo bwe yagenda gye yagenda yakomawo n'agamba Haaji wansonyiwa ssente naye Haaji ebitaala byanta. Nazimba ennyumba z'abapangisa n'emmotoka yiino nina era ndi bulungi. Soda wuuyo nywako. Kuba wansonyiwa ku lunaku olwo ne ŋŋenda mirembe wanta mirembe ate wambudamya nnyo waŋŋumiikirizanga nnyo emyezi mingi. Era omusajja kati mu kibuga mwali mugagga muzibu yategeera nnyumba. Simwogedde linnya gye yayita ate nga kati baafuuka ba mukwano nnyo ne muzeeyi. Omulala okumanya abapangisa tweyise bulungi. Muzeeyi tumutwala mu ddwaliro eyo mujjanjaba emulago. Ne wabaawo omusajja amujjanjaba bulungi freely. Kirwadde kyali kyakasente. Namugamba muzeeyi togenda kusasula wadde 10 ngenda kufaako tukujjanjabe. Naye bwe yamala omujjanjaba taata muzeeyi omusajja ono yaani nkozeeko bw'ati nga simumanyi. Kati omusajja n'ajjaamu eyanjulira dokita n'amugamba Haaji waliwo olunaku lwe wajja mu nnyumba z'otubanja school fees n'ogamba taata wange mu abaana mugende ku ssomero mangu mundekere ono taata wamwe atayagala kusasula rent. Kati abo abaana be yagamba mugende ku ssomero mangu nsigaze kitammwe ono atayagala kusasula rent abaana be baavaamu omu n'abeera dokita. Taata bwe yagenda omujjanjaba ng'amujjukira n'amugamba olunaku olwo lwewaŋŋamba nti mwe mugende ku ssomero singa tewaŋŋamba kugenda ku ssomero n'otandika tutulugunya lwa rent osanga sandisomye kufuuka dokita olwaleero nga taata takyabijjukira. So kati abapangisa mulimu abalungi ne mubaamu ababi. Abalungi tubakuutira mugende maaso n'obulungi bwammwe kuba nammwe Katonda jaba blessinga mutuuke muzimbe. Naye ate ababi mukkakkane. Musajja azimba ennyumba ye kufunamu. Gojja kupangisa nnyumba ate obeere nga tomuwa. Does it make sense? Kubanga first of all ennyumba ezo zisasula emisolo kati. Otwala ssente mu revenue ez'omusolo gw'ennyumba n'ogaba bannaye. Wowe waliwo revenue ne wabeerawo ne property tax.
tuli mu kirasi tusoma. Yes, waliwo revenue ne property tax byonna bya mwaka bakwasa esinga aba revenue bagasasula milioni 10. Kati of recent waliwo Haji mukwano gwange tumumanagingire ennyumba bamuleetedde assessment ya milioni 37. Ennyumba z'okupangisa? Yes, revenue. Ennyumba z'abapangisa? Ennyumba ez'abapangisa. Alan look, waliwo ekizimbe kye tumanaginga waliwo oli yagulawo obuyumbayumba obuvundu n'abugjawo n'ateekawo ekizimbe. Listen very careful. Bwe yamenyawo obuyumba obuvundu n'ateekawo ekizimbe aba property tax bajja nga babanja buli obuyumba obukadde milioni 9. Tugezaako bagamba nti obuyumba obukadde twabugjawo nti muleete approval eya State Council yabakkiriza okudimulishinga obuyumba obwaliwo. Bwe mugireeta nga aba State Council bajja approvinga tetubajjaako musolo ogwo. Naye the moment mwajjawo obuyumba obwo ne muteekawo ekizimbe ekipya mulina okusasula guli omusolo omukadde ogw'obuyumba obukadde milioni 9. Then ne zino tutandiko zaaseesinga. It is horrible. But some tenants don't know. Tebamanyi babalandiro biki bye bayitamu. Agenda kyekunyonnyola. Yes. Nti nange revenue ndi bubi. Exactly. Ffe tulowooza ffe abapangisa kuba nange nkyali kazigo ka musajja ka mukyala. Ffe tuba tulowooza bambi nti asobola okuntegeera. Tewali kutegeera kuba ne government tegenda kutegeera ku musolo. Hardware wawajja ebyazimba ennyumba ezo tegenda kutegeera ku musolo. Banka mwajja sente ezazimba enju ezo nayo tegenda kutegeera. Kubanga banka ogiwa ekyapa n'ogiraga nti akati ennyumba zange ziwedde. Njagala sente za masannyalaze, njagala sente za plumbing, njagala sente za paint, nfuna abapangisa. Kati bwe bakuwa sente ababanka n'omaliriza enju bayinza okuwa milioni nga 10 oba 15. In most cases abantu abajja sente mu banka okumaliriza apartments bajjayo sente ziri awo 215 okumaliriza. Kyogera olwo agamba omusajja agende mu maaso. Okitegeera kati bw'ojjayo milioni katogambe 2 biina interest ya milioni 260. What? Zolina okuzzaayo. What? Kati apartment bagenda kukuwa milioni 7 buli mwezi. Milioni 260 ngenda zisolooza mu bbanga ki ng'ofuna apartment ekola milioni 7. Singa nno baba bazikuwadde abapangisa well and good. Naye bagaano zikuwa. Oli najja mu nnyumba y'emyezi 3 n'amala n'agittattana yonna. Nga bw'agivaamu emyezi egyo 3 olina okukwata milioni endala 2 kugizzaawo nga bwe yali. Kugizzaawo nga bwe yali. Abapangisa abamu si bonna be baagala okwonoona omulimu guno. Era bwe tunamalawo tetujagenda ne kubalandiro ababi. Of course nabo gye bali. Nabo gye bali. Naye ate nabo tobanenya. Mupangisa yabakola ki? Yabaprovokinga. Bano banzijamu enzigi, banzijako amasannyalaze, banzijako nkyusa omunyolo, abakola ebintu ebiri illegal. Kyova olaba tugenda kusoma etteeka. Etteeka lino lyamendingibwa 2022. Nga lijjawo amateeka amakadde agaali gafevaringa ennyo omupangisa. Omupangisa nga takwatwako. Bagakyusa. Tetwamanya. Gamaze emyaka 3. That's why people bagenda mu comment nga tebamanyi. Kubanga naye abantu bagamba giri emyezi 3. Nange ologe nagambye seka simanyi oba yannindye. Ne nange mmanye emyezi. Ala nebyo bikadde ate abapangisa bye bataagala kunoonyereza kuba baagala kaweweevu. Ebyo bikadde byakoma 2022. Etteeka ne baligazetinga. Bw'oba oyagala oddimanya genda ku Uganda Legal Information Institute. Ogende no Justice Center for Justice Centers Uganda. Uganda Legal Information Institute bajja dikubuulira bulungi. Bw'oba mupangisa ojja kuvaayo ng'onoonya sente za kusasula Land Road. Toli safe. Ne ku poliisi siba safe. Ne ku poliisi soba safe. Tolinawo obeerera safe omupangisa atayagala kusasula. Kati twabitegeera. Timwabitegeera. Nze nkuwadde reference gy'ogenda obitegeerera. Uganda Legal Information Institute. Genda bajja bikubuulira. Ogende ku Uganda Centers of Justice in Uganda. Nabyo bajja bikubuulira. Procedure zonna bajja zikubuulira. Oba genda ne ku Google.
oba genda ofune council omutuuze omukwano gwange juzi bamugambye nkwadde omwezi gumu ng'ovudde mu nnyumba yange oba si kyo ne mugumya ne mugamba teguliyo mutuufu akuweesa tu ina kuweesa naye n'aguma naye amaze n'amusasula nayinza kuba nadde njakka musulamu etteeka liirino erigamba ekyo katuli basomera abatuwuliriza tandika ng'ogamba omupangisa ali eyo kubanga bajja kkasalamu bulungi njagala otandike ng'obagamba buli mupangisa ali wuliriza tandika nga tuli wano ku Alan Cruz exclusive omupangisa ali eyo wuliriza etteeka lyamendingibwa mu constitution ya Uganda mu mwaka gwa 2022 lyakabala emyaka egi eri abapangisa abatagala kusasula etteeka lyakamala emyaka 3 gwali ku bikadde watch out ligamba litya if a tenant defaults on rent for more than 30 days singa omupangisa alemererwa okusasula n'ayisaawo ennaku 3 the landlord is entitled to re-enter and take possession in the presence of local council officials. Landlord ali entitled. Landlord alina olukusa olujja n'atwala enju ye singa aba awerekeddwako aba LC ne poliisi okuwa obukuumi nga landlord. Nkaddemu omupangisa ali eyo bw'olemererwa okusasula ennaku 3 etteeka likugamba landlord alina olukusa mu nnaku 3 oba nigwo obyosomera bayinza okugamba nimba mbijja mu mutwe ennaku 3 the landlord is entitled to re-enter and take possession okuyingira mu nju and take possession n'ajezza in the presence of local council officials ng'awerekeddwako abeerosi tebagamba na chairman kuba sometimes ba chairman bakonaivinga kuba baagala obululu you can even get a security you can even get n'abakyala you can even get a secretary omuntu yenna nga ali ku kakiiko akeerosi kuba no bagamba local council officials and police which replaces kati kano kakulu kabasomere which replaces the former distress for rent remedy kati wow bwe buzibu abapangisa bombe bayina kati which replaces the former distress for rent remedy replaces kugamba dine teke pia lyerijawo bwelijjawo limenyawo liryekadde ekadde baali baliyita distress for rent ekadde era nga twotwala abantu mu kooti eki distress for rent meaning alimeddwa okusasula you go through court proceedings n'abasasula oba ne mujja mu nju baali bayita distress for rent kati wanakugamba balina etteeka lyeri replacinga distress for rent remedy distress for rent remedy ekyakolebwanga mu tteeka liri ekkadde okumalawo ekizibu ekyo remedy means solution ekyakolebwanga okumalawo etteeka okufuna solution mu tteeka eri ekkadde kino kyeki kireplacinga ekyali netteeka eppya nakwaga kati kano kabalandi road omupangisa bw'olaba nga defaultinze muwandiikire ebbaluwa ya nnaku 3 bw'omala ogiwandiika genda ku LC kuteereko stamp oba genda wa CL oku police naye akuteereko stamp ogiwa omupangisa kaba kaweddemu bw'atakusasula mwezi ennaku kino nga kibeera in place bwe sigiwandiika anti police eyinza obutamanya oba LC oba n'omupangisa ayinza gaze siina kyandaga because netteeka era likugamba notify him era kaakano wansi notice periods for residential tenancies are specified bakugamba omupangisa bw'oba wamupangisa tugende empola wano waleesemba leka lero otaddemu bwino tugende empola wano bakuvumya nnyo tewanvumye bakuwakanyiza kugamba bo bayolesezza butamanya bwabwe kati katwolese okumanya kwaffe
ate abawutuliriza bino ebintu si by'abalooya bokka. No. Osobola obyenoonyeza nga bwe nkugambye wali. But with the guidance of the council. Bintu byosoma ku Google kwebiri. Kwebiri. Oteekamu buteesi gwe kyoyagala. Termination of a tenant in Uganda. Termination of a tenancy agreement in Ugandan law. Nga bayiwa. Eno tenancy agreement. Ekwata kwali mu arcade, ekwata ku gundi, ekwata ku mupangisa wa byawukana. Bye tujjako wano. Amina. Tugende simple gali. Kaakati kiri kye twogedde ekyennaku asatu. Because of course it depends on the tenancy agreement gimwawandiika. Bw'obanga omupangisa akusasula ssente za buli week nti mwina tenancy agreement akusasula buli week okumwevictinga omuwa notice ya nnaku 7. Good. Etteeka ligamba Alani opangisa wano naye nga mwina agreement egamba nti buli week ssente omusasula rent ya buli week. Buli Sunday nona sente ze za rent nga ne mu agreement bwe kiri. Bo defaultinga ennaku ate teziba 3 ziba 7. O defaultinga 7 nagoba with local council and the police. Teziba ata 3. Bwe ziba 3 jali buli wiki sente zange nzaagala. Ejali kati nga bana abapangisa bi machine alina wakolera machine buli Sunday nona sente zange. Okitegeera. Nkowadde olubalaza buli Sunday nona sente zange. Opangisa piki yange buli Sunday ompa. Oyo rent. Rent. Oyo rent. Naku 7 ziweddeko tosasudde nga nkuwandiikira. Ba taxi. Gikomyewo. Wa taxi. Kubanga omanyi lwaki etteeka ddungi oyinza okubanga omusajja wamuwa akalimu ke kamulabirira ate oguvudde mu bbanga okamuggyeko osanga yakafunirako ne looni ogenda kwonoona obulamu bwe n'obw'abantu abamuliko. Kati etteeka liyamba mu protectinga kuba lisuubira ayina abantu abamulyako. Ennaku 3 ziraba. Monthly tenancy 30 days notice. 30 days notice. When notice ya nakwaga si myezi 2 si myezi 3 nga abamu gashumba atera bayita bajega nenze sijja bayita bajega kuba nina mukunsa okitegeera kati abantu nga tamanyi pakuka naku 3 naku 6 naku 9 okitegeera. So tenancy ye naku 3 notice eba ya nakwaga, then you evict. Yale tenancy 60 days notice. Opangisa ennyumba, opangisa ekifo ekyokukolebwamu, opangisa hall, opangisa ekisaawe ekyomupiira ng'osasula buli mwaka. Ekiseera bwe kituuka okugobawo nga tusasudde oba essomero tulina ab'amasomero, tulina ab'amalwaliro be tusolooza. Omwaka bwe guyitawo mulamba nga bakubanja tosasudde mwaka ogwo bakuwa notice ya mwaka nti 2026 yannaku nkaaga. Emyezi 2. Omwaka guweddeko sente zaffe oganyo zituwa tukuwadde emyezi 2 ofeewo. Naye byonna bino lwaki bagamba 6 days notice kuwandiika? Toyogera bwogezi ajja byegaana okujjako nga wamulikodinze. Wandiika. Bw'omala owandiika LSF neko copy ne police F neko copy. By this time nga mugenda omwevicting ogenda taking over possession of your house, police already ebayimanyi nti bakuwandiikira ennaku 6 eziise. Therefore leave. Tugende mpola. Tuyina ennyumba zaffe mama yazitulekera. Yes. Ne tuzipangisa ow'essomero. Atuwa buli mwaka. Tuwa buli mwaka atuwa miliyoni 3 oba 45. Yeah. Ogwo mwaka tatusasudde. Okumubanja tumuwandiikira. Ne kina kutwala ogambye mumuwandiikira ne mumuwa emyezi 2. Nga bwe tuwerowooze process of pay and leave. To pay and leave. Okulivinga nsalawo. Landlord kasona omuntu a defaultinga. Bw'omuwandiikira omugamba to
pay and leave. Kubanga etteeka likukkiriza to take possession of your premise within those notified days. Ate abamu batugamba sasula ennyumba yange or else tambula ogende. Anti byekyo or else tambula ogende nga takusasudde? No. Like abamu bagamba sasula oba nviira. Abamu ne bagamba sasula omala onviire. Byonna bikola depending on your wish. Nga landlord. Nga kubwe nakugamba wali taata wange yagamba omusajja agenda. Gwe kyandibadde kitya? Nze nga zange? Sasula onviire. Why? Asobola okuba nga just guno omwezi oba emyezi egyeza byegikaluye naza kusasula bulungi. Kati tuli mu kabuntu. Good. Nsobola okukusonyiwa singa wabaddewo enkolagana eri transparent mu bupangisa bwo nange. Naye tuzzo nvuma tuzzo nangira bino nabiri tuzze weeyisa ompangisa yambuuza gwe naye woosula wasasudde wodda nze sirina wantu wempangisa ngaabuuza nze abaana baali mu mubanja nengaaka mukubireko nemugamba ikisimi waso Ibrahim director wa Mato SS management yatandikira mu kuyomba gwe naye woosula wasasudde wodda. I don't rent anywhere, alhamdulillah. Nebaza Allah. Ne offices weziri zaffe ekizimbe kinene kyaffe. Wamato weziri. Wanirungujja. I don't rent anywhere. Bavume ebivumo binene nnyo. Kati abantu bwe batyo. Bawemula. N'okuwemula olwo sinza kuyisa ku mpo wano bye batugamba. Ne bavuma abaana baffe. Twasanga omuvubuka muto ali mu nnyumba ya mitwalo 5 ali ku minwe gy'amawolu eminwe egy'amawolu ku makya ku sawa nga 6 eminwe egy'amawolu n'avuma abaana baffe bw'ati yenna n'abayisa ati nabuli bumugamba folooza tuyinza okulya ebyo gwe byolya era ku olwo teyasulawo twakubira poliisi ntukubira ne chairman najja ntumugamba ono ave wano n'ennaku zaggwako dda tetumuleka awo twakakkana akutte bintu bye kubitunda kutuwa sente ng'ate agenze. Kati tusobola okusonyiwa circumstantially tetuva mu bbanga kukusonyiwa oyina naawe okuteekawo ebikulaga nti oyinza okusonyiyibwa. Si buli omuntu tugana omusonyiwa no tusonyiwa era bangi bajjaawo nagakaŋŋende nga bwendi nti okay genda toyongerako mwezi mulala twala n'ebintu byo. Because after all tugenda funa omuntu atuwa emyezi emirala 6 gwe bwogenda nga tufuna atuwa emyezi 6. Tusonyiwa Alan, don't get me wrong. Naye nemwe mutegeera muli bantu omuntu gwogenda okusonyiwa yaluwa waliwo gwe nali ngenda osonyiwa mukazi we nanziza ebbali naŋŋamba nkubuulire Wamato omusajja temusonyiwa oyo. mukazi we awo mu kikajja awo. Lwaki? Yali yakoowa omuswazanga. Bebo benagambako luli nti ompangisa asobola okupangisa ennyumba omumwaka ng'asasuddemu emyezi 3. Omukazi ye yakinsomero oyo. Nangamba baatugoba wali twasasulayo omwezi gumu ne tujja wano twasasula gumu ne twegayirira hajati kati era omusonyi wagenda atyo nze nkooyo okunzunzanga n'okunswazanga. Temumusonyiwa. By then mukwano gwange sejja mwogera ne mutumiddeko nalina mukwano gwange nga wakazaako neze nali sikategeera nga abaana bakakola nnyo neffe twakabuuka nga agenda ku Salama Road nasasula emyezi 3 n'alyayo emyezi 2 nga tasasudde n'adduka ekiro n'abijjayo n'abizze egundi Enoch Express Namasuba n'asasulayo 3 egyo emeka egyo myezi kati ali 8 ayingidde 8 awo n'amuluma gumu n'agenda ewalala n'asasula 3 atulimu emeka emyezi ayingidde emyezi 12 omwaka guweddeko nga kati nga mubuuza ne blood lwaki osenguka nange omanyi ennyumba ya wali sinnoogire kumbe abantu bakakolera ddala. Yes kati ffe twakabuuka first of all tosussa mwezi gumu nga totuwadde either tuwe oba leave
oyina experience mu kusolooza ennyumba z'abapangisa. Yes. Oyina experience mu bapangisa. Landlord aye yeesololeza ennyumba. Ndabira wa signs and symptoms ez'omupangisa atansasule. Kati obuzibu buviira ddala mu tenancy agreement bagaana ozisayininga. Ekyokubiri buviira ddala ne mu nsasula gye bakusasulamu nga bayingira. Akuga kankweyo emyezi 2 bwe naaba nyingira nkuwa ogumu. Kankuwa emyezi 2 ogumu gwa security deposit nkuwe gumu mu kifo ky'emyezi 4. Anze toncharginga security deposit kankuwa lumu myezi 3 obale egyo. Babeera ne excuses nyingi. Eyo ye indicator esooka nti oyo si mulungi. Indicator ey'okubiri tumanya bubbles oyina family oyina abaana ne balimba. Nze nina omwana omu mukyala wange ajja buzzi. On moving in ajja ne mukyala we najja n'abaana nga 8. Bano bazze mu holiday ba muganda wange baddayo enkya ne babeerawo. Eyo nayo indicator. Mulinde nga giweddeko emyezi olabe. Ajja kutandikirawo kubikira ng'emyezi giweddeko gye yasasula. Ajja kutandikirawo. Era landlord ali eyo. Gwe buli lw'olaba indicator yonna mu ntandikwa gicapitalizingireko omugambe. Naye gwe onooba mulungi. Just okusayininga obusayininzi tenancy agreement eno. Lufuusa olutalo ng'ate enju yange ogyagala. Kale gireke. Naye gwe onooba mulungi. Just okusasula emyezi 3 waŋŋamba onkuleko oyingire emyezi 2 ogumu ojja kunsasula nga ebuzawo weebaseeko wiiki emu kati gino myezi 2 n'ogumu tonnagusasula. Onooba mulungi. Awo mutandikirawo omulaga nti si muki mulungi mpaka ye yennyini bw'aprovinga gy'oli nti muki mulungi. Naye bw'alema okuprovinga gy'oli nti mulungi process ya eviction gitandikirewo. Kubanga oyo bw'atyo asobola n'okwakimulatinga emyezi 8. Ate kankubulire Alan, teri mupangisa apangisa nnyumba myezi 3 egisooka nga tagisobola. Era ffe bwe tuba tukuwa enju tukugamba ebizibu biringa 3 bye kijja okumanya nti ddala genuinely sente zikubuze. Revenue yakutte ebintu byo, bakugobye ku mulimu, ofiiriddwa oba olwazizza omwana, omukyala oba omukadde. Alan, waliwo ekirala kwebyo ekiyinza okukulemesa okusasula enju. Okakasa otya nti kyenkugamba kituufu sikulimba n'onsonyiwa? Kakati of course wawo proof. Kati waliwo omu ku bapangisa baffe yagwa mbabbi baali bamukubye mutta. Era n'atwamunoonya mwezi mulamba talabika kumba ali mulago bali mujjanjaba n'atuweereza ebifaananyi. Ntugamba oh my God, so sorry. Ne tumukompensatinga y'akantu akatini anywe ku butunda ate ne tumuwayo ne period yeetereze anoonye ssente azituwe. Kati with proof oyina okuprovinga ne landlord wo nti ddala kino kyempitamu. Si byakwogera bwogezi my friend. Kubanga abapangisa abamu tuduiringa n'abantu abazibu. Kati waliwo yatutega akakodi awo ebuziga. Nango ina busitole bw'abapangi. Yatutega akagodo yayina ebintu mu nju nga bya bbeeyi. Mupangisa. Naye nga mukipuzi. Ng'ayinamu emitwalo 10 egya $. Fake. N'abula emyezi 2. Ffe tugendera mu procedure. Olaba wano. Legal procedure for a disappearing tenant. Byonna biriwo mu mateeka. Omupangisa nga yadduka kiwalazima. Yabula. We followed this legal procedure. Netujjamu ebintu. Kati jjukira mu tenancy agreement mwalimu akantu akalaga nti bw'odisappearinga oba bw'olemererwa okusasula tujja kujja mu nju ebintu byo tubitereke bw'olireeta ssente tubikuwe. By the way, we don't confiscate things and we take them for good. No. Tetubyetaaga na byetaaga. Ffe tubiteeka mu warehouse yaffe. Njogerera Muamato yeeyogera kati. Abalala bayinza kuba byagala. Ina landlord gwe nasanga nga akutte fridge ya mutabani wange batandise okussaamu soda. Ate nga tabanja. Manya muwala wange olwokuba muwala wange yali afudde. Tetukikola. Era naawe njagala tutuukewo. Ebintu byonna bye tutwala tetubitwala bikozesa.
tubitwala kubikuterekera bw'onooleeta ssente obituwe kati ompangisa wayitawo ennaku ziyita warehouse ejjula ero setukubira bannange omusajja yakomawo nti omusajja takomangawo naye n'ebintu bye tukoze eki tubikooye ate twetaaga ssente zaffe nga tutwala bintu ku LC nga tugamba LC ebintu bibyo naye we need our money LC ng'enoonya muguzi jukira mu kintu kino eky'eviction ffenna tubaamu LC poliisi naffe ebbanga liyise tetulinayo tubitereka we need our money ate n'oli takomawo LC ng'enoonya muguzi jukira byali bya bbeeyi nga birungi kati waliwo n'exhibit eky'emitwalo 10 egya $1 feke poliisi emulinze kati avaayo ayina omunene gwe yagamba wano mu gavumenti era kyo abantu tube sina mutali simukozi wa gavumenti naye kwegamba wa abeera nnyo ne ku social media kuno nja mukugamba off camera ng'atukubira owayenze bampita waliwo muganda wange yapangisa ennyumba kakati ebintu byetu binonye ndowooza nga bamaze okukola olukwe batu implicating enti tukoze eki twatwala ebintu byabwe irigale tusasule ne mubba n'emitwalo 10 yes $1 namugamba emitwalo 10 egya $1 giri ku poliisi gy'abalaga ebintu bye agende ku LC ateekeyo ssente zaffe abitwale n'ekirala waliwo akawaayiro kano kuba twateeka akawaayiro mu tenancy agreement nti bbanga bwe liggwako tubitunda ne tujjamu ssente kenna screenshotinga n'enkaweereza oyo teyaddamu okuba ku ssimu yange n'omulundi n'ogwo nga noli yasayininga bulungi teyaddamu okuba kati ne mu challenge nga after like 3 days ne mukubira mwami gundi kuba amanyikiddwa nnyo mwatuuka wa oli yasayininga byatategeera ate mwami gundi oyo teyadda mwami gundi ono muyayayi wa mu kibuga era bwe nakugejaga mwali mwoke abeera ku social media ne ku ziradio era yakuba neŋŋamba bwe yayogera eri eŋŋamba bano baali batuteze nayitirawo olukiiko lw'abawamato ne mbagamba mmwe always follow legal proceedings nga mukola ebintu even when I'm not around buli kye mukola mugoberere mateeka because you never know omulala abapangisa balaba edduka abamu mulawaawo musajja mukulu myaka nga 5 yatugamba baamutikka okuva e Germany ebbanga lino nabeeranga Germany ne bamutikka mbu bw'atugamba naye bwe bamutikka mbu Saalimu Saleh ng'akozesa nnyo erinnya Saalimu Saleh yamurescuinga era yamupangisirizeeyo ennyumba era yamuwa ssente alina byamukolera omusajja nga tumubanja miliyoni nga zigenda mu 9 jjukira enjuzi y'omulawa za bbeeyi mulawa wano nga oyita Kisaasi noba nga agenda Najjeraawo mulawa wa bbeeyi nnyo mulawa ali awo Kisaasi mu bagagga kati ssente nga nyingi LC nekulayivinga naye kuba yayogera ebyo bisaalimu Saleh kamukubire ampeereze ssente n'ekiceeke ziruddewo n'atuwaako ne ku ceeke kuba ffe tetukwata ceeke tetwagala nnyo okgenda mu makooti ceeke bwe bawunsinga kooti ate ffe tetubyagala we have no time yes naye tunyonyola ebintu bino ceeke bwe bawunsinga kooti kakooti bapangisa bakakozesa mbuno kati ceeke eri bweti bwakuwa ceeke nti ssente ngenda ziteekayo enkya abamu bwaziteekayo well and good naye bw'ataziteekayo akuba mu banka ne bagi interceptinga bw'aba muyaaye nga ne banka eri ku sayidi ye nga bagi interceptinga tebagikuddiza okujjako nga wali mugezigezi n'okuba ceeke n'ogikuba ekifaananyi mu banka bagi interceptinga gwoba olina copy already ab'ekkooti bagamba banka epresentinga original copy kuba gye wagiteeka kati banka we bateji interceptinze anti bisumbuwa ssente ne time banka bwe yetagikwata negikuddiza gwoba olina okufayiringa omusango mu kkooti ogwa bounced check kati time ne ssente
ne tugamba fete tu receiving a check kati mugenza kumuko atuwa cheke tumugane eddala twagala cash anti yancha zigendo uji banking golete sente olunaku ne luziba n'olwokubiri ne wiiki n'omwezi ero siro kyo omusajja ave mu nyumba y'abendi omusajja oyo nedda nze yagambye saali musale sibingiramu ebyo nze nkyayagala obulamu bwange banogumu kyeyamaani ero si omutwe ne gunnuma ne ngamba ya rabbi kati saali musale ennyumba eno gy'atalinaako wadde 10 musajja wattu tagimanyi abaana bonna ababanjayo buli lwe bawuliranga mbu saali musale wallahi buli mwana yakivaamu ngamba miliyoni zeeyongera bweyongeza ennyumba ya miliyoni 1.6 buli mwezi olwo tuli mu miliyoni 9 zeeyongera buli mwezi ffe tuzisasuddeyo nno ewalandi road tayagala bimanya omutwe gwannuma nengenda ku poliisi CRO nanga byangu ezo sente nyingi tugera mujjayo CRO onziramu mukubira essimu ng'agikwata community liaison officer wa police community liaison officer abeera mu police yakwasaganya ensonga zaki z'abapangisa munnange nze akalimu kange nkyakaagala oli akolera bakama baffe ne mbuuza bakama bo baani saali musale ne ngamba ya rabbi ngenda wa DPC the same thing nkubira ku Land Road angamba la saali ennyumba si ya saali musale ate gwenze nabawo omulimu ne ngamba kati oba bansibe oba bambuzaawo bambuzeewo this is my right nga ngenda ku nyumba 12 za kumakya ne team mugamba omusajja tetufuluma wano okujjako ng'ebintu byonna bweru obanga otusasudde sente twava esanga 10 nga byonna biri bweru byonna nekwasa eno tegundi notice gye twamuwa notice ne tumuwa warning eziweranga 6 awo zonna mu buwandiike nze nga kifairo kyaffe tuli nakyo wano omu kuba LC gwe nawayo kintu kidogo nemuga jangu kubanga etteeka likugamba local council officials si chairman yekka nti si kwetaaza kufulumya muntu wabula gwe kikuyisizza kubeerawo gwe totya toyogera omusajja byonna bye yali atulimba byali bya bufu korole ya confessinga korole twamutegeera nti yali alimba because twalaga kye twagala ku olwo ne tuwandiika buli kimu byonna bweru kati those are some of the challenges bambi ba Land Road abamu ze bafuna. Imagine omusajja ngoyo wazimba ennyumba yo bamanyi okutiisa mwenze kola State House omanyi baagala State House ne sale era sala alabye sala ali ku buzibu ne State House kuba bamukozesa bintu bibiri ebibidema bana Uganda wano sale ne State House na ye fete tubikkiriza as long as we follow the law. As long as gwe ne bujja n'otugamba nti ennyumba Museveni yangambye njibeeremu, we follow the law. Ebiseera ebisinga oba olimba balina ne idea ebyekikwangala ate bayo oyo twandibadde tumugulako n'omusango ogw'obufere n'okubuzaabuza n'okwefuula kyatali leete twayagala bigendamu n'okwefuula kyatali. Kankubuuze with your experience mu kupangisa I know either okifeesinzeeko oba embeera eno giyiseemukko. Waliwo omukyala Land Road baali bamusasula incidents ziri bbiri zogenda okunnyonnyolako. Omukyala Land Road omupangisa yafiira mu nju naye nga tamubanja. Omupangisa yafiidde mu nju tamubanja. Teeka ki ly'olina okukozesa ng'ojja omupangisa yafiiridde mu nju? Teeka ki ng'omupangisa yafiiridde oba mu ddwaliro naye ng'obadde omubanja emyezi oba mingi oba omwezi gumu ng'obadde omubanja?
abooluganda balina sooka kusasula kiina kuba kya buntu oba waliwo etteeka erifuga situations ezo bigenda kubeerawo wano naye kansooke nkunyonyolemu katini omupangisa bw'afiira mu nju aba takyali mupangisaawo kuba tewapangisa mulambo obupangisa buba bukutuseewo nyo babadde mu manje myezi 6 buba bukutuseewo first of all kyolina okusooka okukola obupangisa onaafudde obupangisa bukutuseewo ab'ekika batwala omuntu waabwe then oyingira mu bupangisa obupya n'abantu ba famire bwe baba nga bali wiringi okugeza nkedde nkya mbadde mpangisa nfudde nina muganda wange bwe nfa muganda wange asobola okujja n'ayingira mu bupangisa obwo afresh naye ebbanja liri ekkadde kiba gy'oliggwe landiroodi okulisonyiwa oba okugenda nalyo muki mu maaso muganda wange najja natandika ku bintu byange yes entebe kitanda biki n'atandikira awo obupangisa obwo ne bugenda mu maaso era ne mukola ne agreement endala ne wavaawo wali erinnya ly'ono afudde ne muteekawo erinnya eddala on the terms ezo zennyini muganda wo zakkiriziganya nazo omanyi lwaki nkugambye ekintu ekyo kubanga mbadde nnako enkulekeddeyo saagadde kwogera nga story eyinza okuba biased omukyalo oli omupangisa bwe yafiira mu nju poliisi nejja nejjamu omufu bode nemutwala omukyalo oyo namulaba nga asika omugwa n'abafamire ng'abagamba mulina okumpa ssente zange poliisi kwe kujja kakati nga kyembadde njagala okumanya nti yali akola kituufu oba kubanga yagamba abafamire nze byokufaako tebinkwatako njagala ssente zange okubawa ebisumuluzo by'ennyumba ey'okugulawo kumugjamu kati newunya obukalu bw'oli omukyala and I was like so nfunye omukisa okukubuuza batugenda omulamu katono nnyo tukomewo n'emboozi eyo nga seeka atunyonyola bulungi ku nsonga z'omupangisa okufiira mu nju oba omupangisa okufa ng'obadde omubanja ennyumba tovaawo tukomawo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. kale mukulikeyo mukuumulako okwo tukyagenda mu maaso ne yankowaswa kansubire guys we are getting along tuli mukulaba nga si byakkaayana si byani asinga but it's understanding he has experience mu nyumba z'abapangisa era bacollectingira abantu rate so bye mubuuza abirabyeko n'akalako gyo okunyinyonyola ng'ogenda kunyonyola ezo gundi bbiri akalala nalabako landiroodi ng'omupangisa badde amusasula bulungi era nga babadde bassa kimu omupangisa n'afiira omwana omupangisa n'agamba omwana ajja asookereko wano oluvannyuma tumutwale mu kyalo landiroodi n'akuba emmeezi n'agamba ennyumba eyange temuyingira mulambo ennyumba eyange temufiira nk'omuntu temuyingira mulambo I looked at that and I was like really n'agamba ennyumba eyange ndeba landiroodi bangi tebakikkiriza omuntu we waba afudde oba mama we yafudde naye nga mama abadde abeera awo n'abagamba muvuge omulambo gwammwe nga mugutwala mu kyalo ogenda kutunnyonnyola tandika then kalimbadde nkagamba because abatuwuliriza ebintu bino byombiriri Alan byayogeddeko so nga tetunnagenda mu mateeka tusooke twapulayinge nga ak'obuntu omupangisa afudde mupangisaawo oyagala kubanja mulambo ab'ekika babeera bataddewo enkola ey'okusasula kuba kati ffe abasiraamu tukufuba okulaba ng'ono gwe afudde tagenda na bbanja bw'obanga ab'ekika bataddewo criteria yonna ekusasula nga naawe ozaagala well and good zireceiving
naye toteekawo nnyo kusika muguwa nti omulambo guli ogufudde n'ebbanja gukusasule. 2 ako kabuntu omupangisa afiiriddwa omwana omugaana otya okuleeta omulambo mu nnyumba ng'olredde mupangisaawo yapangisa ennyumba eyo okugikoleramu bintu ye bannayo okufa yalagaana nakwo nti leero kujja. Okirabyeko bingi ebyo byonna byogera Alan mbirabe. Fuwaliwo omupangisa yali na musambi wa mupiira kooki yali kooki yafa mu nju nga tumubanja emyezi 3. Omukazi ne batuga bane gundi yabaga gundi yafunye accident yafudde emyezi egi. Omukyala ne tumuwa n'amabugo yatusaba nalugazi abadde ampangisiriza ennyumba yafudde nzira waffe ntumugamba amabugo gaago batulabire mu mirembe ne sente wadde twaba twaziwadde eddala Land Road ffe twagamba is okay. Yes. Tetubanja mulambo ffe nga ffe ak'obuntu tetubanja mulambo okujjako oli nga tenanse ye bagisikidde afunye abagenda okuteekinga over ennyumba eyo ne basasula amabanja ne basasula n'ezo maaso. Naye omupangisa no tubadde tumubanja kawumbi n'afa mu nju yaffe tetumubanja. Tetusimba muguwo tetuteekawo nnyo kuuli nti batusasule no. Naye ate etteeka ligamba litya katono omupangisa bw'afiirwa omwana we kati imagine omwana abadde abeera awo waka n'agamba omulambo baguleete Land Road n'akoba emmeeza ne batandika okwesikasika ne Land Road omupangisa ne Land Road beewemudde ebinene beefumya ebinene. What is the easiest way? Oba waliwo etteeka erikyogererako nti munnange Land Road mukyamu bayinza n'omusiba bayinza n'omusiba akawaayiro kaakano wano bayinza n'omusiba. Alan ebanga eviction oba ebanga compel okugezaako okulemesa omupangisa okukozesa ennyumba ye nga bwe yagipangisa. Etteeka likugamba a landlord shall not landlord tagezangako except in accordance with this act okujjako ng'agoberedde eri amateeka kalike twasoose okulaba akawaayiro or the terms of the tenancy agreement obanga waliwo byebakkaanyako mu ndagaano tagezangako to evict a tenant okujja omupangisa awaka or require, compel or attempt to require or compel the tenant to vacate the premises. Tagezangako okukola ekintu kyonna ekifaanaganako ng'ekyo ky'oyogerako okulemesa omupangisa okuyingira enju okulemesa omupangisa okukolerawo ebintu byayagala nga biri mu mateeka gamba ng'okuleeta omufu awaka gamba ng'okukolerawo kapate okitegera ebintu ebiri mu mateeka takigezangako. Punishment yino where a landlord does so ng'akoze ebyo bye twogeddeko agenda kuleetera omupangisa the tenant shall be entitled to seek appropriate relief from court. Ajja mutwala ku police ajja mukuba mu mbuga z'amateeka era omupangisa yenna gwale ampuliriza omupangisa Land Road n'akulemesa okuleeta omwana we afudde awaka omulambo. Take videos, take photos, take voices, you go to court. Goddira omuntu wambo gw'ogugyewo ogutwala yonna gy'ogutwala, you go to police, you go to court. Agenda kusasula damages. Because you can even say yannemesa okukola olumbe ewange I ended up hiring kupangisa ekifo somewhere ne bancharginga sente nyingi eza transport okuliisa abantu na byonna kote ejja kufayininga milioni nga 2 ajja kuwa budget je yakozesa mu kufiirwa
On top of that, kano kakanera. Fine endala gye bakuwa mu kooti is 3 months rent yekaluwa. Where a court finds a landlord liable. Kaluwa. Yes. Or relief equivalent to 3 months rent payable. Kooti jamuga webake ne munju eyo emyezi 3 nga tosasula. Webake ne munju eyo emyezi 3 nga tosasula. Nso kikola ngo omuntu oyo afudde abali tabeerawo. What do you mean? Kuba kati bw'okyogera bw'otyo mulimu abantu abamu abakikozesanga. Maama awo abadde abeera eri mu kyalo. Tabeeraawo. Maama afudde. Ate asooka amuleetaawo. Yes, maama, taata, mukyala, mwami, mwana. Those are biological, that is your biological blood. Era yes, mama nze mbadde mujjanjaba. Abadde asula mu hotel. Nze ngenda okukola ku byokuziika byonna wano ewange. Keeka kutanda gwe ng'omupangisa. No sabotage ng'omuntu afiiriddwa nga sorry gwe nga landlord. No sabotage ng'omupangisaawo mu mbeera eyo. Bw'ata ajja kusonyiwa busonyi. Ajja kusonyiwa busonyi. Mbadde manyira landlord mutuufu. Wadde n'akamu n'akeddagala. Si mutuufu. Baba landlord banje omuntu nakamba wabante mwewale nnyo kitalo ddala naye bambi mutuyambe temuleeta wano mulambo. Okujjako at peace. Oga katuleke tetujja kayana ne landlord tugende walala. Mutataganya eddembe ly'abapangisa abalala. Teeka lijja mukwata. Etteeka lijja mukwata. Eryo lyennyini lyenkusomedde. Bami ndabye abantu bangi nga babaliddwako emirembe. Olukatasi over tebamanyi mateeka. Yes. Landlord n'agaana ne kapata obupata ewaka. Kikyamu. Ekirala embeera kuba tugenda maliriza. Embeera y'okubanga abalandiroodi batusayirawo abaana ab'okuzaala. Ku mizigo. Eri muteeka oba kamanyiro. Akakati ye agreement. Kubanga omusajja n'agamba tosukka abaana 3. Wano bwe musukka 3 nga mugenda. Sometimes mbandi mukozesa property yange si bwe kiri. But in a wrong way. How? Sometimes abapangisa abamu bakisosa. Halani oba mbeera Mungu yarabbi atuyambe embeera ekyuke. Otuuka mu nnyumba y'omupangisa ddabo kisenge na ddiiro. Abamu ng'entebe yazijjawo mu ddiiro mulimu ddeeka z'abaana. Ayina abaana 6 n'omukozi. Ennyumba wali ogizimba wagibayira abaana bameka. Kati ennyumba ya ddabo ya mwana omu. Era sometimes mu agreement tukibalaga nti eno ennyumba kuba tetwagala family ennene, twagala omwana omu oba 2. Era bw'abaana nga bubweyongerako please noonye walala gy'olaga mu bulungi. Ettaka liba mu ndagaano muli. Kati oli abaana bwe beeyongera ng'alina waapangisaawo. Genda ng'oyogera naye ng'omuntu ng'emunnange. Ennyumba abaana biki? Yogera bwogezi naye. Bw'agaana simanyi yo tteeka limugamba nti jangu omujja olw'abaana abangi sirimanyi yo ngenda kulinoonyerezaako. Naye nga kyandibadde kirungi mufune mutual understanding. Mwogerezeganye. Munnange nakuwa ennyumba nga abaana bali 2. Kati owezezza abaana 6. Ennyumba yange. Toyi. Biki bamanyi byogera balandiroodi. Toyi mugijjuza. Genda ng'oyogera naye. Kitegeera. Bw'aba wa mutima mulungi asobola okugenda n'anoonya ennyumba emuyamba. Moreover naye yennyini tali comfortable kubeera n'abaana 6 mu muzigo gwa ruumu emu. Naye yennyini aba akiraba ng'omuntu. Nga tumaliriza. Last one. Mwe balandiroodi muyina kukomawa okutumanya. Bayiro landlord akuuza. Akola mulimu ki? Yes. Tinkola gundi. Ofuna sente mmeka? Tiye n'ogula firiji n'ayongeza renti. Kwegamba n'obeera mu mbeera nga
landlord akuteekako ssente olw'omulimu gw'okola bw'alaba waguze flat screen n'ayongeza renti, waguze fridge yanzigi 2 n'ayongeza renti, watambudde n'ogenda Bulaya n'ayongeza renti. Kugamba nga buli kimu okiraba nga landlord akikola kubanga maybe oba ali awo nga ssente bali zirinyisa bulinyisa olw'okuba olina embeera ennungi gy'otuukamu. Kati anti lero twaze kusoma mateeka kansooke natteeka nga sinnakuddamu ekyo. Etteeka likugamba the landlord shall not increase rent. Tagenda nga ne yeetantala okwongeza rent nga tewannayisa mwaka. Wayina okuyitawo omwaka gumu alani ng'oli mu nnyumba opangisa ne wayitawo omwaka gumu awo landlord alina right okukwongeza. But kuba kubanga kw'oyingiridde yes oyingidde January 2026 tayina kwongeza mpaka January 2027. Yetteeka eppya 2022 pya lyakamala emyaka egi. Mu tteeka eryo mwennyini mwe muli akagamba nti tayina kusussa 10%. Osasula nyumba ya miliyoni. Landlord talina right kwongeza kisukka mitwalo 10. Kuyo gye wazimba. Erwa? Kuyo gye wazimba gwe omupangisa. Landlord opangisa ennyumba. Landlord talina kwongeza nnyumba okutuusa nga wayiseewo omwaka gumu. Ate ne bw'aba akwongeza tasussa 10%. Anti nange kembadde ntegeeza amataka gye gali ng'ogenda ng'ogula ettaka ng'ozimba bajja kuvuma leka kuduulira abantu kubanga bw'okuŋŋamba mbusebe ennyumba yange badde yakamu bwe mba waakwongeza nina okwongeza kamu 10. Teeka ekitegeeza ffe abongeza ennyumba nga nenjongeza ebadde ya mitwalo 3 ne mbagamba omwaka ogujja y'ataana tasobola agende oba tutogoberedde etteeka naye kino kiriko mu landlord tebaligoberera lino etteeka kubanga ennyumba yange ffe tubonaabona ne landlord akukubira essimu nangamba ennyumba zange ezo kati nzaagala 6 ng'ebadde 4 oba 3 n'omugamba nange etteeka nti nze nzaagala 6 baveemu ne mutandika obbannyonnyola ate bino ate biri mulaba omukazi asiize rangi mulaba omukazi abakoledde bino kale mumwongeremu ssente bwe ziti naye nga teri batteeka. Tweyanza waliwo akantu kenjagala okusembyayo kakulu nnyo. Abantu abamu bagenda ne badduka ne ssente z'abalandlord. Awo basenguka kiro abaana abo basenguka ekiro badduka nadduka miliyoni 10 miliyoni 8 miliyoni 5 mitwalo ameka waliwo etteeka eribakwata gyalaze wonna mu Uganda. Tubasanga basenguka ekiro ne babasonyiwa busonyi mulowooza tebasasula gye mulaga babasonyiwa busonyi naye etteeka likugamba omupangisa bw'akuddukako n'omanya nti agenze ne ssente zange bwe ziti bano obujulizi obulaga nti ssente zembadde mu banja bwe ziti ate muwandiikire yonna gy'abaalaze mugambe wagenze naye nkubanja ssente zange bwe ziti nkuwadde ennaku 14 it is here omuwa notice ya 14 days okubeera nga akusasula. Naku 14 bwe ziggwako ng'ogenda mu kkooti ng'oteekayo kye tuyita small claims. Waliwo omusango oguyita small claims gutambulira omwezi ogwo baprocessinga gundi kooti ya small claims within 1 month. W'omusangira wonna bw'omala okuteekayo omusango gwa small claims ng'ogenda mu court hearing bw'aba azze nga bamusamoninze well and good bw'aba tazze you proceed with the hearing nga bakuwa ba bailiffs nga bakugamba okusinziira ku ssente ze wali omubanja ne court costs ne damages miliyoni 10 akuwe for instance miliyoni 5 akuwe 10 wonna w'omusangira. Awo kati abantu abadduka mu mayumba in fact waliwo ne gutuliko kati zaali miliyoni 3.5 ne tuteekayo small claims bwe twateekayo small claims
nga yajja n'atemparinga amasanyalaze gaffe yakola abapangisa yafuna abaawumeme bakamyufu ne bamuguza mita y'amasanyalaze ng'eriko units emitwalo 10 units emitwalo 10 ez'amasanyalaze oba ogenda kwota amasanyalaze for over 10 years kati ne bamukwata ate mita yaffe nga yabugibuza ne gugenda kwogwa omusango fayire eriko miliyoni 10 kati ate ali mbyabufuzi kati ebintu by'okudduka obuddusi mu mayumba si birungi olumu ojja zigwamu ng'enjogera bweyogera eya leero ojja kgenda ku muntu agende mu small claims ogenda okugirira oti ezibadde miliyoni 3 ng'oli mu miliyoni 10 tugenda tandikiraawo amateeka mawanvu nnyo tegaggwayo naye ka programu kano kinkiwa kakunyumidde nnyo omulabi wange era kyonna ky'oba obuuza oba kyonna kyewandyagadde omumanya tugatandikira wiiki ejja neyankuwaswa nga tugenda mu maaso n'amateeka empapula zino tetuzimazeeyo naye gano gonna mateeka g'abapangisa gavumenti ge yabaga oba oli awo nga togamanyi oba togawuliranga nako nkwegayiridde twala obuvunaanyizibwa ennamba weeziri wansi awo kyoba totegedde kubira kwankuwaswa omwebuuzeeko bintu bingi babagobye mu mayumba abalandiroad nammwe mukoze emisango naye I believe is a very good person okubanga ate ajja kubanga abanyonyola bino ebigambo ebisemba tuve wano yes ebigambo ebisembayo era bigenda eri bantu babiri bakama baffe ba tenants bo bakama baffe kuba batuwa akasente naye tubeere balungi eri abantu abatuwa amayumba tubeere nga ne gundi ne transparency twogerezeganye ekirala ky'abalandiroad nammwe tubasaba abalandiroad bakama baffe abalungi tukwate bulungi abantu bamugoberera amateeka let us understand their cries tutegeera abapangisa ebizibu ebituufu bye bayina okitegeera waliwo abalimba naye ate waliwo abalina genuine cause tubeere nga twetegeera bulungi omulimu gwaffe gujja kutambula bulungi ogw'obupangisa ne landiroad amina kale sandyagadde kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero Allen Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu. For now, ladies and gentlemen, we'll say lunch.